Akalulu k'abassentebe b'oku byalo akaakakomekkerezebwa keetobeseemu emivuyo egitagambika okuviira ddala ku balonzi okutuuka ku balondesa abatuuka n'okulangirira abantu abaali basembye nti be bawangudde. Kati bw'abadde atikkula oluwalo okuva mu masaza ag'enjawulo, Katikkiro Charles Peter Mayiga naye alaze obwennyamivu olw'emivuyo egyali mu kulonda kuno. Omwami kikyonje waliwo nawe jangu ode ku ground olabe kityo kulisi yali takamani ekityo kulisi n'omwami kikyonje akalabe. Katikkiro agamba nti engeri akalulu gye kaali ak'okusimba mu mugongo abantu baalina essuubi nti kajja kuba kabwenkanya wabula nga kino kyewuunyisa buli omu kuba si bwe gwali. Eyo ggombolola yekirimya nawulidde abantu dduka kaakati okulonda abeero si mudduka mutya emisinde. Tebaakoma okwo abantu baatuuka n'okukubwa emiggo ng'ebyokuttale. Okulonda ku mutendera ogwo bwe gubeeramu emisinde ne kibooko kibanga ekitegeeza nti aleese emiggo ayagala kulwanya bantu ba ku kyalo. Bwe kuba kulonda nga bano beemuppi Patrick Nsamba kubanga ekitundu kyatwala kiba kinene n'abantu baatwala bona tayinza kubamanya muntu ku muntu. Naye ku kyalo abantu obeera obamanyi kati ate bw'obalwanyisa ku kyalo kiki kyogezaako okukola? Olutalo olutuuse ku kyalo abantu balwanire obwairo si esooka kiswaza era tukivumirira. Katikkiro agamba nti ebirumira bingi ebyalabise mu kalulu kano bw'atyo n'alabula bekikwatako okubyegendereza kubanga byanditeeka eggwanga mu katyabaga. Ate n'ebyo ebirumira mu byegendereze bijja tuleetera emitawaana. Bassentebe nga beetegekera okuweereza abantu baabwe, Kamalabyonna aliko amagezi g'abawadde. Musuubirwa okutegeera ensonga eziri ku byalo byammwe. Musuubirwa okutegeera emirimu abantu b'oku kyalo gye bakola. Wano mu Buganda abasinga balimi, kuliko n'abalunda, kuliko n'abasuubula n'emirimu emirala. Era mulimo gwa LC okukubiriza abantu ku kyalo buli omu abeeko kyakola. Tetwagala byalo mu Buganda bitalina mmere. N'okutuusa olwaleero akakiiko k'ebyokulonda kakyafuna ebbaluwa ez'emulugunya ku byava mu kalulu k'abassentebe b'oku byalo akaaliwo omwezi oguwedde. Winnie Tesana Kayinja, Agafeeyo ku Spark TV.